Era yokkanga obumotoka obutono bukutawanya. Obutiko bukkonyeeko mbu ate luli nagezaako okufumba ebijanjaalo ne bannyima bumminku nga n'obutiko bukukonyeeko. Egyo emirundi esatu gye weesimbawo nga bannayuganda bakuboolanga bw'ogambye ate nga walina manifesito ennungi. Kitwale nti wali mu kugezaako kutambula nga toyavudde n'ogwa ekigo. Nga Kimaanya Kabonera wali mukozesezza ng'ejjavuliro okukakata oddemu osobola okutambula. Obuweereza bwe Kimaanya Kabonera nga gwe yali yeesimbyewo ku bwa pulezidenti emirundi esatu busobola okweyimirira okujja ku bwa pulezidenti ne bakulonda? Nti nabasaba emirundi esatu emukisa nga mugunnyima, n'ensalawo okugenda Kimaanya Kabonera neesimbewo eyo, naye mulaba Kimaanya Kabonera wensobodde okumukyusa. Kimaanya Kabonera gwe nasanga mu nzikiza mutaddemu amataala. Kimaanya Kabonera gye ssanga Health Center 3, gye ssaasanga Health Center 3 nzibasakidde. Kimaanya Kabonera gye ssaasanga masomero nga basakidde. Kimaanya Kabonera ewataali ddagala mu malwaliro gaayo ba mu bulwaliro bwayo obutono ndibasakidde. Mulaba bwe mwali musubiddwa omuweereza omulungi. His Excellency Kyagulanyi Robert nkwebaza nti Bwanika oba osanga bwe yalifudde ng'alese akatambi nga kano twali mukaabidde bangi nga tulowooza nti twali tufiiriddwa omuntu. Naye weebale kumuteerawo minzaani kwasobola okulinnya okukakasa obuweereza bwe. Kubaawo kyakoze Kimaanya Kabonera kye kikulaga kye yalikoze mu Uganda ng'afuuse pulezidenti. Ekyamaanyi kyakoze Kimaanya Kabonera era kye yeenyumirizaamu nti avumye Bobi Wine ow'opozishoni munne. Akubye Bobi Wine ow'opozishoni munne. Tayina effort yonna gy'ataddemu okulaba ng'atwalaganya Museveni. Abedi Bwanika nga ggwe wa manifesito ennungi. Manifesito yo mulimu olulimi oluteesa nga just olwerimbiseemu bwerimbisi naye ng'oyagala kulya. Kuba juzi twakulabako mu State House ng'ogenze kulwa mmwanyi. Ate mmwanyi twalaba bagikyusizaawa mu Paalamenti. Gwe yagenda ewa Museveni ku lw'emmwanyi gy'otalina buyinza. Mu Paalamenti gy'olina obuyinza. Wallahi saalaba bw'olwana kukuula jjembe emmwanyi tusobole okugisigaza lwa nsonga. Twaligambye nti ekyakutwala ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nti ebizibu ebisinga oba osanga byetaaga okutuula nabyo ku mmeeza. Emmeeza bwe yagaana wakozesa essiga lyo ab'Ekimaanya Kabonera gye baakuteeka ku kkaadi ya National Unity Platform okugaya eby'emirembe biganye naye kankozese nange amaanyi wano wendi. Bwe wagenda mu executive n'ekumme mmwanyi, judiciary, legislature wagikozesa bulungi kuba nkakasa yo ogirinako amaanyi mangi. Bannayuganda abatono abaakulondanga emirundi egy'esatu gy'oyogeddeko, wallahi ya Mungu obululu bwabwe wabukwatanga n'obutundanga ne bukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Era nga Museveni bw'abe Kololo ng'alayira, BBC eripootinga mmwe nti opposition ye Uganda ekkiriza ng'etunuulira bwa Bwanika. Ne bakuba Dr. Kizza Besigye Kaamulali alinayitwa Gilbert Bwana nga twakamaliriza okulonda kwa 2011 ne bamuleeta wano e Nairobi. Bwe yali akomawo Museveni yali Kololo ng'alayira, wallahi waakiri ne Mao n'agenda n'anona Besigye, wagenda Kololo kukkaatiriza buwanguzi bwa Museveni. Tata Namugambe okakasa nti gwembwe entuufu eyo okukuumya ennyama. Okakasa nti bw'oba mufu ye gwe mufu alina okumiisingwa nti twafiirwa omuntu. Bwe gabeera maka ye gwe mukyala omuntu gw'ayinza okugamba nti mukyala wange Bwanika kale singa nawasayye Bwanika mpaayo ensonga eyinza okuleetera munnayuganda okukujulirira. Kubanga bannayuganda tulina abantu betujuliridde nti naye gundi wadde yali ati naye waakiri yalikoza gundi wadde yakola Museveni byatukoze. Twatuuka okujulirira nti mu 86 bwe yawamba obuyinza lwaki tetwaya ntumuga buwe siimwogere kuba wagamba gw'olwanira nti tayimu etuuka ne mumiisinga omuntu okusinziira kwaliwo
gwe taata Namugambe ne muba mubi akira ebbanga toliimu. Nkikugamba taata Namugambe. Taata Namugambe enjogera egamba nti mubi akira ebbanga nayo tekutuukira ke ebbanga likukira. Kakati oli wano Bannayuganda simanya abaloga. Omusajja yalina manifesto ennungi bweti walisobodde ogitweka mu nkola. Oba ekimanya kabonera wagenda toyina manifesto bakulonda bulonzi. Yo manifesto y'ekimanya kabonera wali ogituukiriza, wali ogitambuddeko. Gwoba olimbazzi nti otemanduli, olimbazzi nti okola mirimu minene. Kaako kawugiro kakimanya kabonera. Ebyako bikulemye okutuukiriza. Ebyako bikulemye okukolako taata Namugambe. Ate ogaba Bannayuganda ntulika ekikyamu ku mitwe. Olw'obutakulonda gwe yalina manifesto ennungi. Tulageeko manifesto ky'ennungi gye twasubwa ng'osinziira awo wooli ewatono. Kubanga bonna abasinga abagenze mu byobufuzi ebya waggulu balinako wansi gye baatandikira era nga wansi ye wabapushinga waggulu. Kakati gwe kitwale nti oli mwana eyazzibwa mu kiraasi n'oggiba mu ky'omusanvu n'oteekebwa mu kyokuna okomewo ng'opiikinze oba ng'olevolize okusobola okutuula wano mu ky'omusanvu naye era nga toyita. Kakati ate olw'omu otya nti wadde bannyima ebibuuzo bya Piero naye nali ngenda bikola mbiyitire waggulu nga n'ebyokyokuna biganye. Ng'ekyokuna kikulemye okuvaamu. Awo tujuliza we walikoze ebibuuzo bya Piero. Kasanka akulemye okumanya okumumala ebyoya ng'ate weekaniikirira nti baleete n'eŋŋaŋa. Abedi Bwanika taata Namugambe. Ekyo tukiyita kwesudiya. Ekyo tukiyita okwesudiya kubanga ne mu